Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinziira okubeera nga mumpuliriza. Mujje baleko gyonna gye mutuusako engalo. Basasirako nnyo mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo. Basanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi. Mwabakuzizza amazaalibwa olunaku olwaleero. Mbaagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Mwabafiiriddwa abantu bammwe ensala emyoyo gy'abagenzi. Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Amannya ayinza omumbejja Aisha Nassolo butereevu mantuuse okubeera nga ate nkutuusaako ebigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kyemusaba kiri kimu subscribe nga tekako akadde olimo okubeera nga ate munange missing out updates naye nga gibadde miranga nakwazirana wali ate ku ssomero lya Kasaka Secondary School mu Gomba ekimotoka kya Sinotrack wekityo ate munange wekiyingiridde ebizimbe by'essomero lino era we batyo abantu babiri bafiiriddewo ate omu ye n'afiira mu ddwaliro. Kitalo nnyo kitalo ddala. Tusaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'enganda ssaakaate n'ab'emikwano. Ebintu bya Katonda munaye byo si byangu okeera ku makya n'oleka famire yeewaka n'ogenda onoonye ssente nga munaye tomanyi nako nti ate munange eyo gy'olaze okunoonyeza ssente gy'ogenda ate okubeera nga ofiira. Ensi bw'etyo wabula nga Katonda munange yasinga okumanya. So nga ate ebyo mbitadde ku bbali Abasiyazi ate mu ggwanga erya UK munange bavuddeyo ne beekalakaasizza nno ddala yakatambikeeko muna naye abaddemu nnyo ne banne munange nga naawe w'obalaba bagamba shame on Uganda, shame on Kenya kwegamba ensi ezo zonna ezaaganira ddala okubeera nga zizikiriza ebisiyaga mawanga gaabwe. Munange bavuddeyo nga beekalakasa nga munaye naawe awo w'obalaba okyogerako ki? Si byangu n'akamu n'akeddagala wabula nga twongere okwesabira naye nze nkyabasaba mwenna abasobola muveeyo bannange tulwanirire oba muveeyo twongere okubeera nga tuvumirira omuzze guno. Wange ekituufu kiri nti omuzze guno si mulungi yadde n'akatono. Ebitabo ebitukuvu byonna byogera ku muzze guno. Qur'ani, Bible byonna byogera ku muzze guno. Era ffenna tukimanyi bulungi nti bino essaawa eno bye tulaba oba ebigenda mu maaso mu mawanga ennaku zino oba ensangi zino bonna bubonero bwakulaga nti ensi ekola ki? Enkomekerero etuuse oba enkomerero etuuse. N'olwekyo tumanyi ki kye tuteekeddwa okubeera nga ate tukola. Neewaayo naawe ne kikutwaliramu munnange gwe olimanya naye nga bino ebintu si byangu n'akamu n'akeddagala. So nga ate ebyo tubitadde ku bbali eye Pretty Nichole ndowooza tumujjukira oli gwe baakuba olw'omusajja avuddeyo alabikiddeko mu katambi ng'alaga nti embeera gy'alimu bambi si nnungi. Ngenda kuba nkakulekerako mu maasoko ogende mu maaso n'okubeera nga ate okekkaanya. So nga ate ngenda sembyayo n'eggulire lya mwana muwala abadde atambuzibwa ennaku zino nga kigambibwa mbu yali mugolera ng'abuzaako nnaku bbiri embaga yeetuuke munnange bw'atyo n'abula. Kati nno twabadde tetunnamanya byatandikiddewa ye abaffe byaggwereddewa gye twazuulidde nti omukyalo ono oba omuwala ono yasooka munaye kuleeta mwami we ye gwe yali awulira nti ayagala n'amuleeta. Bazadde be ne bamumugobya nga bagamba mbu mulwasita era bo ne bafuna ye owaabwe gwe baagala akole ki? Afumbirwe. Kati nno munnange ndowooza twafunye dda ansa ku nsonga lwaki omuwala ono yabuze kuba ffenna twabadde twebuuza ti omuntu omukulu bw'ati mpozi nga baamuwambye buwambi oba nga waliwo ekitali kituufu nga baamusse. Naye we twamaze okuwulira sitoori eyo nti yaleeta omwami we gw'ayagala munnange bazadde be ne bamugobya mbu mu rasita twategedde butegeezi butereevu n'awampuliriza ekituufu wowulira ebintu ebifanaganako weebityo otegeererawo nti omuwala alabika yakoze eki munnaye we yagenda kuba kigambibwa mbu yagenda mu saaluuni kumukolesima kumuteekako ina ku mikono eyo gye yabulira teyadda. Kitegeeza nti munnaye alabika ye we yalaga eyo n'afuna pulaani oba nga baategese dda ne munne n'ayitireyo munnange era bw'atyo ne yeesogga obufumbo n'omuntu gw'ayagala. Kino nno munnaye kibeere ekyokuyiga eri abazadde. Omuwala oba muwala we yenna muwala wo wakeera ku makya n'akuleetera omuntu ye gw'awulira gw'ayagala mukkirize nga bw'ali kubanga newoogezaako otya bannange zino nsonga za mutima newoogezaako mulemesa gw'ate agenda okweyonoonera embeera nti yandireese akatono k'alina n'atwala muwala wo nga n'amututta omumanyi ne gy'alaze omanyiyo munaye muwala we ayinza okubula obubuzi n'otaddamu mmulaba oba oliawo n'oddamu mmulaba ng'alina mu mbeera mbi nnyo oba n'obutaddiramu ddala mmulaba. Kale n'olwekyo tulekere awo okuleeta olugezigezi mu bulamu bw'abaana. Yesu gwe wamuzaala gw'omukuzizza naye kkiriza omuntu we yenna yina gw'aba akuleetedde nga wali gwe just bulungamya nti naye omuntu gw'ondeetedde nga kino na kino walemerako nga ye awulira gw'ayagala baleke bagende bawe just mukisa. Ekyabazadde bannange mukiyige otherwise abaana bakyabaddukako nnyo ne bagenda n'abantu be baagala. Kati waneeno omuzadde w'ono omuwala mu butuufu yafunyeemu ki? Godfather ayina naye
yagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogerako ku nsonga eno ngenda kuba mukulekirako essaawa eno yennyini. Goodbye for now, toseetuka. This one? My Lord, I wonder. Commonwealth homophobia. Commonwealth homophobia. Commonwealth homophobia. Commonwealth homophobia. Shame on Kenya. 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 Mama w'omuwala eyabuze eyabadde agenda okwanjulwa n'abulanga enkya gwe mukolo oyo omuwala oyo n'oyo maama w'oyo poliisi y'ensangi bw'eba esobola ekwate maama ono emukuba embooko ayogere muwala we wawaali ono maama lwakutusiriwalirako naye alina okuba nga ye ne muwala we bali mu kazannyo oba nga yaviiriddeko muwala we okwewamba sinakindi nga muwala we yeetutte waarasita n'afumbirwayo kubanga ogamba otya nti omuwala yasooka n'aleeta omusajja ne mumugoba mu lwakuba mulasita mwamulabako olwo obulasita bwe kyawandiikibwawo nti omuzadde oyina eddembe erigoba omuntu awatali nsonga abazadde obuyinza temubuyina lwakuba muganda mwebuza amagezi nawe obuyinza temubuyina toyina buyinza buyimirira mu mukolo n'ogaana kufumbirwa oba kuwasa kwa mwana oba muwalawo tekiriyo tugambe nga gwe first time omulabye ku olwo abaana ne bava wansi bajja beeryaŋŋana beerabagana bakola bate gwe era first time n'omulaba ku olwo era n'omugoba ku olwo mbu mulasita obulasita temwabulaba okuva wansi ate tozannyiranga ku laavu y'omulasita mukazi wo bw'atandika okwenda ng'ayenda ku mulasita oba omwana wo bw'atandika okwagala ng'ayagala mulasita oyo aba agenzi abawala n'abakazi baagala abayaaye yaayaabo laavu yaabwe eba yaddala obulasita bukyuka teoba bwalubeerera twawulirako ne ku bigambo nti babi baamugobya Bobi Wine emirundi egi ensonga lwaki bayanjula leeti emirundi egi naye lwaleero waliyo omuntu ali prominent mu famire ya babi nga Bobi Wine abagagga bayinza okubaayo but prominence gyali si mulasita gwe nonga awagoba mulasita omanyi ssente omuntu z'aba ataddemu okutuuka okujja okwanjula wakwanjula tuyamba okwanjula omukazi tuba tubayambye buyambi kuba mba nkuleese wange nga nkuwadde ownership ku buli kyange okwanjula si gwe oba onnyambye nze mba nkuyambye ebitundu 8 ku 10 kuba abali ebweru abaagala banjula bangi naye tebalabika abasajja baagala okwanjula nabo bangi naye be banjula tebabalaba naye be balina be bangi naye bonna abatunuulira bw'ati naga ono mwanjula ono ennyumba yange abeereko n'omugabo ono wakulyanga mu bolibobogamu waggwamu akawooma nsuule naye obaleese muwalawo bamwanjule butumugabe mu mulasita sente zonna toziwadde kisaze bamutaddemu okuva wansi omuzadde olina okuwuliziganya ne muwalawo okuva wansi omwana agenda okuleeta omusajja ng'ebintu muzze mubirya ewaka muzze mubalaba muzze mubimanyi buli kimu n'ongobera kwanjula bwe twamugoba kale tugambe mbu omuwala yagenze siiga ina n'agamba banne mu kudda bumundeke wano ngeri nninyira eri ne bamubuuza lwaki tolinnyidde wano tulinnyira bulijjo mbwe waliyo jaamu simanye ewa bbeeyi kangene nyinyire mu 13 wa layisi mbwate n'akwata engoye n'azituweereza ne ku booda then ye ne bamuwamba
mwe mubanga temulina bintu bye mwafumbiza muwala oyo nga temwagala afumbirwe, then muwala malayika yeewambye, oba si kyo mulina omuzannyo gwe muli mu kupanga. Naye bagamba twamuwadde omusajja gw'atayagala, omusajja we abadde amwagala nnyo, omusajja we yasoma naye kuva wansi. Kwegamba yagenda okuleeta omulasita nga nagenda ku ssomero, mumaze kugoba mulasita, n'alyoka agenda mu secondary ne primary asome, n'asangayo oyo n'amubaleetera. Mwe success and reason based on reality and integrity. We are not idiots, man. Tetuli basiru. Ebyo ebibazo ebyo mutuleetera singa mbadde IGP nantumye basajja baye ne bagamba mundeetere omusajja eyo naddala nga ndi IGP w'e Sudan ne mbakalakate mboko abazadde ababiri ne mumbuli oyo muwala wawaali Beogasiya mulera mutya mawulire era muviirako abaana okwetuga. Ogamba otyamba omuwala yaleeta omulasita n'omugoba abadde agenda kwebaka naawe. Obulasita mbulabye ku olwo. Ono w'essomero gwavudde naye wansi nga baagalana yatandise ejja okusoma nga mumaze okugoba omulasita. Mwe, we are not fools. Temuzanyira mu ssente z'abasajja oyo wakubiri. Madam Macron, namusaba n'agamba bitubuuze gwe nasaba ne zimu n'agamba bitubuuze tetubirabawo kyokka ng'akimanyi mwene kati oli omuwala eyali aliwo eyampa ku oyise then like era bw'ogikozesa bukozesa naye nga tekuliko nniga kati awo era obeera oexpectinga bingi. Quite challenging. Bw'obulumi bw'obaddemu bibadde bingi so bagezaako like okutokyalinga oba kutulugunya tebakubako baki tebankuba baali bakkiriza abantu okujja okulaba abadde tebakkiriza abantu kundaba kuba ne mama wange yali azzeeyoko lumi yali azzeeyoko we yatuukayo nga ndeetedde engoye ne bamugaana. wategere otya nti mami azi ono omuwala yaŋŋamba ono yalinga afumba emmere yagamba nti mami azi yaŋŋamba mama wazze naye tebamukkiriza kujja wano kati like kya kyakusindiikiriza like okuvaayo embeera yayo ebadde si nnungi ate naladde mpuliramuku omusujja ate nga n'ekirala nga njagala genda ku ssomero kubanga abaana baatandika dda bagenda okuntwalayo eyo ku saidi nga baana olwedde baatandika dda. ezimu ku nsonga laki besikabadde yagala ova kubanga yagakudda ku ssomero ekyo era kyonaladde njagala nnyo okudda ku ssomero kuba kati abaana ba P7 gye basoma bingi bo baba batandika dde tebatandikirawo nga bano abalala. birawo kati ku situation nga bwe yabadde navaayo wavuddeyo otyagali amin museseeyo nadduseyo waliwo yakuyambyeko tewali abalala tebaliiko wali tewaliwo nomwanjeo. okay tewaliyo Thank you.